Bwetogera kati omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangirira olutalo ku bannayuganda oyo yenna n'ayagala okwekiika mu kkubo lya kitaawe mu kalulu akajja ak'omwaka 2026 era ono alabikidde bannamagye okkuba abantu emiggo abo bonna abanaagezaako okuyimirira mu kkubo lya kitaawe mu kalulu akajja ak'omwaka 2026 kagambye nti naye kennyininyini ayinza okuvaayo neyeeyimukira n'akeeyimbamu nga obuyinza bwe bumugamba. Mwami Muhoozi twongera okujjukiza n'okutegeeza nti si gwe asoose ate era si gwe asembyeyo ate Uganda tegenda kukoma ku ggwe. Gw'oyinza olowooza nti ebyo bikutambulidde bulungi era buli omu ajja atambulira mu nkwawa zo. Naye twongera okutegeeza n'okujjukiza nti kadde budde ojja kwejjusa era ojja kumanya lwaki abantu abamu bazza abantu ku bbali ne bagamba nedda ekimala. Twongera okutegeeza nti mu bingi by'okoze n'okwagala okulaga nti olina nnyo amaanyi okusinga ku balala ate wagenda okuva olumbe olugenda okuzza emabega. Era ffe tulina okukkiriza nti byonna by'okola buli kimu ky'okola nga ggwe omuntu era ojja kisasulira nga ggwe omuntu. Wegenda mu maaso n'okunyoomoola abantu n'okubalowooza nti bo tebalina kitiibwa, time ejja tuuka bino byonna ojja biwulira era ojja bisasulira. Tulinze olutalo olwogambye okola ku bannayuganda naawe tukulinza okululeka nga terukututte ng'okyali mulamu era nga oyogera ebyo byeyogera mu bantu tulabe ensi weenaatutambuza. Manyi abantu bamu boogera nga nkulembeza kubuuza osigadde otudde mulabe ana yanga maani mpuuga 5 mpuuga maana banna mutamivu waabwe Balamu taliyagalako bwakabaka kusinga Kyagulanyi tekiribeerawo. Balamu Munyolo agatta n'Oburundi. Ono Balamu bayimba ekitiibwa kya Buganda n'asigala wansi. Mbulira Balamu emikolo gy'emmengo ajja ayina kyanoonya kutukozesa. Era Balamu ne banne ba Muhoozi tebakimanyiiko nti olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Kabaka. Era 13 wano mu Uganda yonna, mu Buganda emisiri ne bagitegekera ekkololo. Nolaba abujingo babujingo basajja banyamulenge bonna bagashumba nga besitudde bagenze bali eri naye nga ne kaadi era bazibawe zibayita ku mazaalibwa ga Kabaka wabalabyeyo. Abantu abagala obwakabaka bwa Buganda buli mu mwoyo, buli ku mitima gyaffe. Ne bwe tunaddaawo ne kwakati abo abasajja kibapulaningira obwakabaka kinene tebali bwagala. Abantu ba Kabaka bali mu makomera, abantu ba Kabaka bali mu bulumi babonaabona, abantu ba Kabaka bali ku mawanga, abantu ba Ssaabasajja Kabaka balwadde nga gavumenti ya Museveni yekipushinga. Yoweri Museveni y'omu ku baali baagala nnyinimu aveewo, be bamu ku balabe b'obwakabaka. Saamu Mayanja byakola temubiraba. Saamu Mayanja byakola temubiraba. Agamba amasaza tegaliiwo. Ne Museveni yali avuddeyo oba NRM yenna n'avumirira ekintu ekyo. N'agamba nedda Saamu Mayanja va Kabaka waffe bonna basirise. Tewali yadde minisita wa Museveni yali agambye Saamu Mayanja byokola ku bwakabaka bikyamu. Nti Kyagulanyi ye mulabe, ti abanupu be balabe, aboogera amazima. Bino sisobola kutya kubyogera kubanga kyendi. Balamu ne ttiimu zaabwe ba Saamu Mayanja bateeketeeke bagenze mu bavubuka mu Buganda bali mu babuzaabuza. Ddala abavubuka ba Buganda bali bulungi, emirimu muyina,
emmere muyina emala eddwaliro malwaliro gyeriri enguudo zifaanana zitya muzigeto endwadde tezibaluma goloza ensi endala ziringa wano Museveni bwatufuze ng'ebisolo Museveni n'atuyisa ng'embizzi mu nsi yaffe bannansi battibwa bannansi bali mu makomera batulugunyizibwa Madubala ali mu kkomera mbu yavuma Museveni bino ebintu bwe tujja ne tubyogera ono Bala mu speech gy'avumye tevuma Oweekitiibwa Kyagulanyi temuvuma baganda bange tetutya kyova olwaze mu mira amasalafu mbagamba tulina onnyiigako tulina okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ffe nga bannansi obulumi bwe tuyitamu embeera gye tuyitamu tuleme gitunuulira ng'ey'okusaaga abo abasajja babbalamu balina kye bavuga lino eggwanga mugenda kuba Museveni yayagafiira ku ntebe kyekigenda mu maaso tunuulya Moses Ali bw'afaanana Moses Ali kuba yakulaga nze asalawo oyo Moses Ali alina bye yankolera mu nsiko alina fiira kuba deputy gundi oba agize atya yeyo gavumenti ya Museveni gwakyagiwagira oli kikolima eri ensi eno bano abasajja babi bano abasajja tebabaagala oli mu poliisi nina abagoberezi bange mu poliisi maje naye gwe ewuwo wafaanana batya musula mu maama yingira pole bwe tubagamba ensonga zino mwino zitegeera mwino zimanya lino eggwanga lyammwe this is your country abamu abakulembeze bali contented n'ebiriwo abantu bagaggawadde abantu bafunyeemu abamu ne Museveni ojja kusanga ab'opposition abamu nga bava dda ku mulamwa gw'enkyukakyuka wabula nga bo kye baliko sente zifuluma abantu bayingiza sente abantu bafuna ebyobugagga ne munnayuganda ali ekyannamukaaka ali emannyo gaseka ali ewaluteete tumulwaniridde tutya ofune eddembe mu nsi ye waliwo bannayuganda nga basista Rose Michael tagenda kubeera MP tagenda kubeera kansala naye tukoze tutya bakadde bange bino bye twogera tulina okubizuukusa mwalabye ebigambo kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere bye yayogedde ng'akulaga ali wamu n'Obwakabaka ne waliwo bannaddiini bakazimba mugalu ng'obalaba bali bati baava dda ku mulamwa ne beerabira obulumi bannansi bwe balimu ne beerabira obulumi bannayuganda bwe balimu bannayuganda babonyeebonye ekimala abaana baffe bali ku mawanga ne kazimba mugalu ye bamu emmotoka n'agamba kiwedde amaloboozi g'abannaddiini matono ku nsonga z'abantu obulabe oli bw'ayogera amazima yafuuka mulabe oli bw'agamba banne twalikoze eyo Museveni akibasize abantu bangi bavodde Obwakabaka ne babukunamira n'obukunamira abantu abo ne babaleka nga batambula butambuzi bakadde bange mpulira obulumi ku mutima muganda wange Michael Ssenyimba ke kaseera tuzuukuke mugenda kaaba nnyo mbabuulira you are going to be disappointed bwe muteenyigira mu nsonga z'ensi yammwe never trust politicians 100%. Never and never you believe in yourselves. Guno omulimo gwe tuliko tulina okugulwanirira tulina okulaba nti ffenna tuyimirira ne tulwanirira eggwanga lyaffe bingi mugenda biraba era olumu ntuula wansi ne neebuuza tukoze tutya katulina protest vote ne protest vote eyo
ba whistleblowers abalina gitambuza mu bantu bakikoze oba oli akyogerako boogezi n'akirekawo. Bannayuganda tulina obbazuukusa tubazzeemu essuubi tubalage kisoboka okujjako Yoweri Museveni. Ate ng'era kisoboka bakadde bange, naye ani alina obbazzaamu essuubi ng'anoonya bwa kansala, anoonya bwe mupi, anoonya bwaki? Kubanga nze kye nazudde ddala bwe tuba tumaliridde okujjako Yoweri Museveni, twetaaga okuwaayo emitima gyaffe gyonna. Twetaaga otegeera nti kye tulwanirira kye kinene. Si bantu kweyagaliza, si bantu kulowooza nti kikoma mu kkubo, nedda. Obulumi abantu bwe bayitamu bungi. Ate Museveni atuuse ku mbeera egamba abantu bano nina bazannya bwenti, mu kyaki nzannya bwenti, Makereziya nzannya bwenti, mu bibiina by'obufuzi nzannya bwenti, n'afuuka comfortable Museveni. Kubanga bw'otunuulira nze ndaba ba politicians batuuka ekiseera abamu ne babeera nga bali fine n'embeera eyo gye babateereddewo. Ne benefits nakyemalira zaabawa ne baziganyulwamu. Kati olumu ebyogenda nti tukole bwe tuti, alaba byokola bya kisiru. Nze lumu bampitako mu meeting nga Mpuuga yagenda ogikubiriza. Meeting eyo yali nga tulina okuteekawo embeera ng'akalulu kawedde okulwanirira obuwanguzi bwaffe ekiri mu ssemateeka. Bagamba Mpuuga yagirimu, nabagamba sijja gigendamu. Oyo Mpuuga ayina amasomero, ayina ebizimbe, yazze naye abyeyogerera. Mpuuga asooka okukkiriza ebyo eby'obugagga bye bigende. Era Mpuuga yagenda n'atuula ne mukwano gw'omu era mubaka palamenti baludde bonna, ne bagenda ewa Museveni ne bamugamba be baali balina ekiddako ng'akalulu kawedde, ne balya ssente. Keti yabatwala ewa Museveni ne balya ssente. Ensonga zino bwe tuzoogera abamu muyinza obutaziwulira. Neze neesiga nnyo abantu b'owansi, aba boda, aba taxi. That's the reason njagala nnyo babeere ne mu bukulembeze bwa mobilization, si ba politicians. Kubanga ba politicians kati nabalabye e Rubaga South, I mean e Rubaga, nga bantu bangi bali mu kulwanira bifo. Kakono kansala katugutwolekedde ffenna mugumanyi, kye tulina okukola mukimanyi. Bakadde bange right now bambega bangi nga basasulwa gavumenti ya Museveni, buli wamu nga weebali. Naye our main cause, our main goal is to liberate this nation. Ate nga kisoboka abo betugezezzaako ne batuyisa bubi, kubanga abantu bajjanga nga babasaba akalulu. Tugenda kukola bwe tuti, President Kyagulanyi atule mu ntebe, tugenda mubabuuze okoze eki? Temwekwasa tubadde tulina budde. Obudde tubadde nabo kuva 2021. Constituency omuntu azimbangayo yadde bukiiko, wabula ali mugaba nnyaanya. Oli kati waliwo constituency era muganda wange Serukenya mpita mu constituency, activities za NUP teziriimu. Activities za NUP Serukenya teziriimu. Abantu babiŋŋamba kuba mu constituency mpitamu nnyo omunnamasuba ndejje, wabula gwe kasita ojja n'ovuga ambulance n'otwala emirambo n'ogitwala. Ekyo kisukka eby'emirambo bye tuliko, kubanga mwe munadda mu kunyumirwa okubavugira emirambo. Mbw'ate omubaka ategese bino, omubaka palamenti ku struggle agasseeko ki? Ku revolution agasseeko ki? Mobilization omubaka agasseeko ki? Abantu ofiiringa pate.
niwo basanga abamu nga bakwegomba byenkole waffe Rubaga tiba ne Katongole ne waffe jangu eno bitukolereko ba MP mboli oli asirise bulungi abadde royo ne wasirika tumuzeeyo golo yaffe yakujjako Museveni yaba mobilizer abagenda okera ku macha bagambe president Kyagulanyi notuula mu ntebe NUP esabagabo ekutta omuliro nupu efiringibwa wabe njogera mu biwulira naye tufunye obuzibu MP avuga bulungi emirambo MP munango ono ye ambulance yagireeta aziika nnyo mukwano gwange sister Rose Mike ekyo sikyayagala munabo MP mobilization kijogase ku pate mu constituency abantu babusiza kyekana ki olesa abantu babasomese oba tugenda bitwala bwe tutyo oyo kasitaba nga musirifu yetalumba tususe kweye ndowooza y'obwongo tususe kweye ntegeera omuntu ali ekasanda ayagala omuntu agenda okulipresentinga okumujja mu buwambe ali mu diaspora wereze ensimbi ayagala kumanya tukoze tutya Shamimu Malende mulwadde abamu balabanga ebyokusaaga mukyala musiraamu yali mulwanyi olumbe lumuluma Shamimu Malende ali mu Aga Khan olukindo balwabya ne lutana nga bamulongoosa abasajja baali bamuwadde obutwa government ya Museveni naye Shamimu Malende ne basegirinya kwanga right now segirinya yali w'amaanyi nnyo segirinya byakola mwabiraba modus operandum gye twagala nalukola byeyogedde mu kalulu byabakola ebigambo byowereza General Museveni nalukola obutakwata mu kaluluko byetwagala oyogere si byakulengera mu nkubo omwenyana bampuuga mudde ku cause muna Uganda yetaga change munansi eyayimirira mu kkubo n'alonda Elias Lwimbazi Nalukola yetaga okulengera Nalukola nga Nalukola kyekyo gwombaka parliament oli wa NUP kikyogase ku pate abamu ye kastamanya njafuna bempaddeyo obusente awo bayimbe erinnya lyange ninga mu bantu taliiyo kati nze waliwo abankubira essimu fe tubadde n'omubaka e Rubaga South amaze emyaka 4 essimu yaziggyako tategekanga ngo activity ya NUP tategekangako activity ya NUP mu kitundu ne walinga ambulance yazitimba NUP ne abantu ku ground ebibuzo bye batubuza fa batambuza ku kintu tubalage nti ne NUP jeri ne baleeta ebya card tabiriko kutunda abantu card bawa awareness ne mupya afuna sente mmeka mwabamu mu bisamaaso mu Kampala twetaaga abantu abagenda okuduumira mu Kampala twetaaga abantu abagenda okubeera solidi abantu banoonya DRA forms zaabwe eza president ne batazinoonya omuntu ayogera ebizibu ebiruma abantu that is leadership nti emyala gitta abantu appearance ya NUP ojagala tuzimba kibiina abamu bazimba amannya gaabwe buli wotambula president Kyagulanyi omuteekawo omwogerako kubanga mmwe bamesenja ba Bobby ne waliwo abadde eri ye Kasita yogerako mbawadde kino ne ku bipando bala abatimba tebamuteekako baatuuka
ambulance bazeeta lulinga kwali tezikyaliwo. Ekibiina kinyikira kitya abakulembeze ba kyeno wansi nga balaga abantu nupu esookola kino. Yes, tetuli mu buyinza naye amazzi gayingiridde abantu wakitogendawo n'enkofiira abanupu nno babaddewo abantu bafiiriddwa gendawo isawo meseji y'enkyuka bazzeemu essuubi. Naye bakansala bagenze ne balya ssente za Museveni babawadde nawulidde miliyoni 5. Abamu beemakindye abamu baawa ne abamu mpulya baagala bazza ku bukiiko. Zikivula ebintu bino bwe mbyogera abamu banyiiga kuba nzijukira omusaayi gw'abaliita Nabukenya, nzijukira omusaayi gw'aba Franka Sente z'abantu bannayuganda bali mu diaspora abayiyewo omubiri ku nkyukakyuka. Bakadde bange tetugenda kutya. Mukwano gwange mama Naamu, Sister Rose Michael, musomesa abantu, musomesa abakulembeze. Akirewo Kivumbi ali mu kkomera. Tugenda kugendayo ku Lwokumeka, ku Lwokusatu mukatuli kimunnange oyo tugenda Masaka. Era gye ngenda okkeera ne bamuteekako aggravated robbery. Abamu batya n'okwogera ku musango ogwo kuba Museveni atuteekako agasango ensi n'ekigula naye nga bampuuga be bakirimu. Ashirewo yali abbyeko omuntu, Gaddafi yali abbyeko omuntu, Smart yali abbyeko omuntu. Muganda wange Bobi Yanga ali luzira amaze ebbanga ki ali mu kkomera mbwalina ebintu byali akozesa. Banja abavubuka bamakyete bali kitalya. Naye Museveni abikoze era akyabikola, naye tukoze tutya bakadde bange okulaba nga tuyise eddoboozi ery'amaanyi ku nsonga z'ensi eno, okulaba nga tetuggwamu ssuubi. Everything is possible. Tujja kulwana. Naso tuwa ku mafuta nga tugenda e Masaka. So anokugamba Katongole muguleyo obuntu buno muwa abaana abo bali mu kkomera ba Smart. Enamba eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Tugenda genda Masaka tubabenga tu Masaka. So gamba nti nze Aisha Nakanwaji amafuta nga bawadde muguleyo ne kasukali nga mugende Masaka ku Lwokusatu. Safina Najjindo so gamba ebiri jijjo mu Miransanafu. Mariam Mana so gamba omutwalo gugwo. Kevin Anthony tya Gaddafi generali botukayo mu emitwalo 5 ejo. Ndagire ndagi. Tugenda Masaka ku lunaku Lwakusatu. Mase wa Kyagulanyi. Wani Nakazi Dorothy. Ndabyewo wano Irene Nambuya. Babiri Margaret. Ono mwana wa Nyirimu Ssaabasajja Kabaka. Ronald Serubiri. Ajati Aminata. Tugenda Masaka lunaku Lwakusatu. Mukoti banaffe nga babaleese Winnie Namugenyi. Angela Luswata. Mbuzeka.